Essaawa ziri 12 zennyini ez'akasenda bazaala musiire mutano bannaffe abakubiriza mawulire gaagala mu Luganda okuva wano ku CPSFM ey'obujjajja mu Bulange Mmengo tugatembera tusinzira wano ku kisaawe gali kwoleka ekya poliisi mu tawuni kanseri ey'Empigi ku mukolo ogw'okuyamba abaana bato bannamagota okwegobako obwavu nga Ssemukutu yeegoba ku bali b'amayenje omusomize Wamala Paunabba batasanya ntireero olunaku olwaleero ng'abaana bato bannamagota okuli abakyala n'abaami abavubuka wamu n'abakadde okuva mu tawuni kansa eno bakuŋŋaanya okuyiga okulaba nti bongera okufuna eddobo eryabaleeteddwa omuzaana wa Beene Anne Amelia Kyambadde eyali minisita ow'amakolero n'obwegasi era nga yaliko omuweereza w'amawokota North nga buli lwayita bamuyayaanira bamugamba amakomawo omutabanya tuliisa akakanja omusasi waffe Komisari Kayinja yali ku kisaawe kya poliisi katuwa ebikirawo abakyala naddala bannakazadde omukolo guno bagwettanidde mu bungi era nga omukolo gusombodde abanene n'abatono saako abamu n'abambi obwedda buli wotunulanga essanyu libuganje bannamawokota babatiikinga omusumba John Kiberu akomeredde essaala ngenza okulaba nadde bateekateeka okwesimba mu maama Amelia babakomekeza bagamba nti politikisi ntayi kasobola bakabaka b'omugulu bwe bwange Tomusange Kayinja Presidensi Masaka City weebale nnyo omusasi waffe Tomusange Kayinja omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo era nga abadde abakulembeddemu omulwanirizi w'eddembe ku nsonga y'ettaka Haji Hassan Kasibante omuntu w'abantu era alayidde eddoyo yenna eyeepampalika okugoba bannamawokota ku ttaka lyabwe mwatuka kumujjuutuka omusasi waffe Isa Muwembe abadde ono okujwakunkumula okwogera ebigambo bino Haji Hassan Kasibante aladise omwagala w'Empigi asinzidde ku musomo ogwalekeddwa bwaliwo Anne Amelia Kyambadde n'aba Mutaaga okwetakkuluzaako obwavu mu mawokota agambye nti ekisibya abantu mu bwavu kyekibbataka abantu abasinga ne bwebasomesa babulwayo bakolera ebintu byabwe yeerayiridde okufaafagana n'abapettaka era budde ne mu ndyanga n'ampa emitwalo 2 n'ebetekanye wasikyesoke ensamwembe wakati nga tuwongera okutalasa obutonde bw'ensi Haji Hassan Kasibante era disi w'Empigi agambye ennoonyeko egi ennungi ddala mwenna alondera ezzike lino ensonga zino Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ayongedde okukubiza bannamawokota n'okusingira ddala abavubuka mattu okutunula ennyo enkaliriza okukira alagirira omusota omuntu aliko kaavaako tuleme okumusubwa Katikkiro wa Buganda wakati munnasisi w'omuntu abadde ekisaawe kya poliisi mu ddoboozi lyayogedde bw'ati bannamawokota bamusokemu katiibi batumba buwulira ensonga awuno temulaba nti mubadde mwasubwadda awuno okwokubagiza bukumi awuno twemwe Obwakabaka butulaga omuntu agezaako okulaba ng'aleeta enkulaakulana affe ng'Obwakabaka tutambulamu n'oyo awuno abavubuka nyinga olupakubiriza mpe mu bino ebyokubeera ku mitimbagano ebyaba mulodoka enkuwe awuno obudde obusinga tubuteeke mu kulaba nga ensawo zaffe zibaamu ejjamba mu nsawo awuno njagala okwebaza mukyukulu Katongole mugatte ono Hassan Kasibante tulikako okulaga abantu muvubuka lyange twabeeranga yali erubaga awo galina mulwanyi lwange kutikamya tuli omwe awuno bagamba akali bakendo okalabira kumukunda alinga ndi muyafesi yange ng'olya balizze aligamba olukiba Katikkiro ensonga bweti ne bweti awuno tusaba Pulezidenti Museveni muno mwalengerera abakozi ate n'abasembeza kwetaaga baminisita musajja gwe awuno Obwakabaka
tulina nyingo mutambulire nyingo 5 nyingo kwa abakozi okukola ennyo okujja mu bwavu nyingo yakuna naddala okusiima musajja wa kabaka ono gazaala mugagga so oyimirira obumpi bulima kwekoleka ate kulaga abantu oyo abandowooza mwenna abali mu bwegasi mwalimu mulabiiko nateera kibulungi nti obwakabaka bweyimirire ku nteekateeka ya luwalo natofaali gazaala mugagga jangu ate ntiika obubaka sinaga nagenda maaso gabwene omulanjala ngalo kubanga tebazaala omugagga era baziika mugagga togazaala mugagga n'oziika mwavu awonga mukize kategeeze ng'ebyo bitaliimu kusosolasosula yakiddeko amwokya n'omwagandi y'eNUP era agituusizza awono abavubuka wali wano twongere okwagala ennyo obwakabaka kyagasa bweyagwa mu mirerembe mujjukira bulungi muzaala wa kabaka ono mmeri yakyambadde yatukasa nnyo mulaba ng'eddako mpewo tewasanawo bugalaawo Ssaabasajja Kabaka awangaale ono yabadde omumbuga mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ate ye omuzaana wa Kabaka Anne Amelia yakyambadde wakati mu ssanyu okuva mu bantu be Bannamawokota ayongedde okubasiima olw'okumulabamu obwesige ne bakikkaanya nga tebalyadde okwetemamu 2026 bagenda kuba butoola kibbo na mmere Anne Amelia wakati mu kwogerako eri nasisi w'omuntu akuŋŋaanidde ku kisalo kya poliisi Empigi mwattu mu ddoboozi lye ayogedde bw'ati Mufuneko olw'eddoboozi eryo mujjakulatuusaako mawulire gafaganaddako kikyo kinyiri gy'ate ye pulezidenti wa America namukadde Joe Biden asiimye enkulaakulana etandikiddayo wano e Mawokota yeewaayo okulaba ng'akwasiza akawo bonna abaana bawaddeyo okutwala enteekateeka eno mu maaso okulaba nga America naye ebaako ettoffaali lyessa ku nkulaakulana etandikiddayo wano omuzaana wa Kabaka Anne Amelia yakyambadde engalo z'amawulire banyama ne basaba ayogerako ekasisi w'omuntu ku mukolo gwa Instagram mu ddoboozi lye ayogedde bw'ati I should be here today. I should commemorate the training that is going to be the foundation of the development in America and the Uganda. We have so many vacations in America and what you should want to help you to become rich people in the Uganda here. Benefit. Leero mabigwa byokya omukazi tabugerako obuseera amawulire ag'essaawa zino mu bumpimpi bwega tebigagenze agasigadde tukalinde mu kulayirako abonale ba Amelia yakyambadde engalo zowulira obuyombo era onyekijempaka yimba kalungi njagala neyanjula